Why you Stop it. Stop it. We don't evict people. It is not eviction. You're evicting somebody's house. Why are you breaking it? Why are you breaking it? Why are you breaking somebody's house? The president was on TV last week, on Sunday. I have been calling you, not picking my calls. Any court order has How can you break somebody's house? What? Madam, I'm asking you. The president made an order. I called you. Any court order. Madam, how can you break somebody's house when the president gave an order? Why don't you pick people's calls? Get out of this district. No. There is no court order. Court order has to go through us. We are the head of this municipality. I'm the mayor. But any court order has to go. Yes, it does not allow him to own our territory. How can you break evictions? I'm the political head. I'm the political head. I'm the president of this municipality. I'm the owner of this municipality. How can you come and start demolishing somebody's house? No house. No. Even if there is a the president is the director. There's a fountain of all. Yes. A whole minister. Yes. I sit in cabinet. How do you break somebody's house? I have been hearing things about you and I keep quiet. Why are you a chief justice? This is not your district. You are collapsing. How can you come on my territory? I'm the mayor. Did you inform me? Yes. You are not saying without involving the local leaders. No, this is I'm the mayor. How can you make it? You have made people cry. Everybody is crying about it. No court order. The directive which we have. No court order is supposed to be. They are two. Unless you are not digging, she's the one.
muwala w'omusika wa wano kakati enyumba zibadde mu kkooti abaana baloopa lwakuba bamama bagawo nazaalira omwana ku lujja n'akulirako nemulekako n'akulirako ne bagamba awaka waabwe ne beefunzaawo tubadde mu kkooti okuva mu 2000 omuwala oyo Stella Nambi ne Hajjat aliddeko MC Crazy be bagenda ne baloopa amata mu kkooti tubadde mu kkooti enjeru baagugoba bwe baagujja enjeru ne abantu balina court order. Who are you above the law? Gwolina okuba ng'oli mubaka wa president osobola okujja n'onyigiriza abantu ba bulijjo mu Buikwe tubadde tusirise oyo leta poliisi mutwalo ono ajja kubyogera mama sende ofiisi ya RDC nga twetaaga buyambi twejana on ground nga tetuliwo tulowooza nti oba aze tutereeza amicably ne tugenda mu ofiisi ye twagezeyo n'atuvuma bubi nnyo n'atulangira ffe tuli babbi n'atulangira buli kimu kati ffe ne tumugamba kati mu kooti ebintu biri mu kooti ate ku ground mujja mutya ne mutandika okwagala okwevictinga abantu n'atugamba nti above the law nsobola breaking nga tumugamba olina kuba ng'ofunye court order talina court order talina lupapula lwonna naye najja on the ground amenye kubanga bamuwadde sente kubanga lino omwana abisa sente wakati sawa za walabe nga byonna bitandise addise yemuludde n'adduka okitegeera naye nga twagezezaako gamba RDC n'atugamba ye anytime agenda kumenya naye nga tuli mu kooti set house etuyise ku Saturday tulina procedures byonna bye yaloopa byonna nga tajja kyokka ffe dusiga nga tujja mu kooti abeeyagalirako ng'agamba mwana waani agamba ye mwana be bannannyini omujjajja waabwe bakola RDC yagamba ye mwana wa mujaasi bazadde bajaasi alhamdulillah ino kola buli kyayagala tewaliza musookinga kabe president oba yatuga directives teziva mu state house twatulira aba state house abali mu musango no nga tebalina kye bakimanyiko they only know about the Saturday meeting. Okay. Yeah. Tofai. Obuzibu buvaawa? Obuzibu buva ku maka gano. Amaka gano gaali g'omwami bamuyita Kasikisa eyafa. Omwami oyo yaleka abaana 7. Mu baana abo 7 mwalimu abaana abawala 2. Abaana abo in fact bazaala abaana 5. Omuwala omu yazaala abaana 3, omulala n'azaala abaana 2. Omwana omu n'afa. Right now tulina abaana 2. Ababiri baagana okubeeyungako. Ababiri baagana okubeeyungako bano. Owulidde. Kakati oli omuwala era ajja na kiraamo. Omuwala yani? Stella bamuyita Stella. Eddala. Nambi. Abise. Omweru? Okay. Leero bw'ajja n'ekiraamo. Namufunye. Bw'ajja n'ekiraamo ng'agamba jjajjange yannaamira wano jjajjange omukazi. Enkeera bw'ajja ng'agamba nti ye administrator wa jjajjaawe. Kakati yatwala emisango mwennyini yatwala emisango ng'agamba mbu tebaamuwa shares bulungi naye nga yaweebwa share wali yaweebwa share 10 ku 10 n'akitunda owulira kati bwe yali ayagala okusiya tuvumye RDC kati kanjogera ebigambo RDC bye yaŋŋamba gwe Agnes bannange nabadde nsuubira okubeera nga Agnes nga oba muntu ali awo gwe afaanana bwatyo kiki ekikubbisa ettaka lya banno lwaki togenda n'ofumbirwa saagala kuwulira ne tugezaako okumunnyonnyola nti munnange ennyabo ebintu biri mu kooti ekooti mwe mwawaaba mwenyumiriza mu kooti mwe mwawaaba mbadde nga mbaoli yali anyigirizibwa yawaaba kaakati nogwa Agnes njagala okutegeeza enkya oba olunaku lwonna Hajjat waaviira ku kitanda ngenda muleeta adde we yakulira tumugamba naye bannange tuli mu mbiranye era tuli mu misango mugamba abaana tebaagobwa abaana baavaawo nze ngenda okuyingira wano tewaaliwo muntu omukyaala yanvumye n'angambanga bwe njagala okubba ettaka Taziyasini sitalosima w'ekibuga kya Ensassagge Municipality olunaku lwaleero okufunya ekyekango oluvannyuma lwa RDC wa Buikwe Hajjat Ndege Hawa okujja mu kitundu kyekulembera Ensassagge Municipality mu kyalo kya Nava Road n'awitnessinga okumenya kw'ennyumba ey'amaka agamu nga azze ne security. Ffe tukimanyi bulungi presdent yayisa directive n'awa obuyinza olukiiko lwa district security committee okuba n'obuyinza bwonna nti wabawo wadde court order waliwo court order eyisiddwa okumenya ekizimbe olukiiko lwa district security committee lwe lunaabanga n'obuyinza obwenkomeredde okusalawo kuki ekiyinza okukolebwa naye nti neewunyisizza nga ndi ku municipality awamu ne Diana Mutasingwa tuli mu project gyaleese okugawa obugaali
omutuuze omuwaze ng'akaaba amaziga nti RDC Hawa Ndege ali kumenya ennyumba ye n'abajaasi bali kumenya ennyumba ye. Bwe tutyo tuyimiriza omukolo ne tuddukawo ne tutuuka ku ground ne tusisinkana RDC nga ali ku witness nga agamba nti ye kyali kukola kye kituufu takwatwako naye nga ddala twebere ddala nti kyakola kimenya mateeka kubanga RDC ye n'omubaka wa president tateekeddwa kubaawo ng'ate awagira ekikolwa ekikyamu alinga avumaganya gavumenti yennyini ya NRM eyamuwa obuyinza okujja okukiikirira ekitundu. Where at our offices, that's where she should go. That's where they deployed her from. But she's a big problem, so she should go back. Office should be closed and take further notice. Nakwata abantu batandika okukuba ennyumba y'omuntu nga tekiri mu mateeka. Juzi twabadde ekisozi egomba president n'agamba tewali evictions whatsoever. oba ki ba magistrate bajaji tebasobola kukuba nyumba z'abantu. Yenga RDC yani wano mu Buikwe azenga akwata amayumba g'abantu ng'agakuba ng'akwata ngali mu nsonga z'ettaka ng'akwata ssente z'abantu abantu abatalina kintu kyonna abantu ba wansi. Kino kivumirira ate tekigenda kuddamu mu Buikwe district because olwaleero tutuuse ku scene kino kyakoze ayina kisasulira. Ekyokubiri tumusanze red handed tebaŋŋambye bugambi ku street. Nyimiridde wano nendaba RDC ng'ayimiridde nga bakuba ennyumba y'omuntu. Ajawa obuyinza n'amaanyi okwata ennyumba z'abantu n'azikuba wansi. Ajawa obuyinza okubeera mu kibbattaka. Ba RDC nga bano babajje mu districts. RDC atamanyi mateeka. RDC ki? Osobola okubeera ng'oli representative wa president, omubaka wa president nga tomanyi mateeka, nga wasoma ruling, nga waliko injunction. Bwe n'ogamba nti nze ndi w'amaanyi nnyo nsingako ne president kangende ku ground nkole ki? Nkube ennyumba y'omuntu. Abantu baffe babonyaabonye nnyo. Akofiira. Okay. Odama Nicholas. Nze ndi wano ka defense kubanga wano nze nalwayo ku mama Kaguma. Nze nayingira wano 2000. Nze akayingira wano ekituufu ziri kituufu. Nze nayingira wano omwaleyo munenyayo nineyo akanse ku complaining agambe ayagala party ye ayagala kutunga nene ayagala itaka ye nga side zababwe nga ekitu ekyo naye badde njagala kuyogera naye bano babadde RDC abadde kalisi abadde mukambwe nnyo nze tosobola kuyogera bagamba mugambe toyongera ku ekitu kino toyogera kino kati nze tosobola kuyogera nze nakubira kusimu ku chairman agamba kati bayingira ate chairman aliwa nze silina kyakola abadde immediately batanse kumeneka ennyumba kati awo nze navuddeyo nze nagenze ngakola ki nze nakubirako bano magambo essaawa zino bali kumeneka ennyumba muliwa muze mukoleko musoboka ate essaawa zino nze tosobola kugenda ku mupolisi oba nze kwenda ku polisi bayiranga nze ndi ku mukesi nini ebintu yammwe nze siriyo naye essaawa zino ekitaga mukoleki mugende ku mupolisi aida muyita abantu abalala kuba RDC azena timu ye waliwo abalala bavuddeyo waliwo omusajja babiri bavaayo ekitu ekyo naye badde njagala kuyogera naye bano babadde RDC abadde kalisi abadde mukambwe nnyo nze tosobola kuyogera bagamba mugambe toyongera ku ekitu kino toyogera kino kati nze tosobola kuyogera nze nakubira kusimu ku chairman agamba kati bayingira ate chairman aliwa nze silina kyakola abadde immediately batanse kumeneka ennyumba kati awo nze navuddeyo nze nagenze ngakola ki nze nakubirako bano magambo essaawa zino bali kumeneka ennyumba.
muliwa muze mukoleko musoboka ate sawa zino nze tosobola kugenda ku mupolisi oba nze kwenda ku polisi bayiranga nze ndi ku nini ebintu yammwe nze siriyo naye sawa zino kitaga mukoleki mugende ku mupolisi aida muyita abantu abalala kuba RDC azena timu ye waliwo abalala bavuddeyo waliwo omusajja babiri bavaayo bano bagenze kuzijja kwe enkumpirange ziti bayingira ku minyumba She has refused to make a statement. You have to go and make a statement. No. You will have to go and make a statement. She has refused to make a statement. Ani abalese. Baby. Kati atalazeewa. Nakyo.